tusanyukidde nnyo mwena abafunye ebirungi abafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaasidde nnyo tutandika mwezi mupya omunyo gw'ebyobufuzi gw'olaba kati amannya agange nze Tusiima Pro olw'olunaku olwokusatu tubeera ne Harold Kaija y'amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC twegatiddwako Ssentebe Vice Chairperson ow'ekibiina ekya National Resistance Movement mu kitundu kino ekya Central Region Honorable Godfrey Kiwanda Suubi tubuuzeeko abatulaba Harold Kaija tutandike program. Neyanze njagala kutwala mukisa guno okulamusa bannaffe bulijjo benna musaba tuli mu buwambi abatava ku show yaffe eno neyo najje mubeera ogenda nti amunena nakulaba n'ensonga nzaagala njagala okuyozaayoza abaana bonna abantu bonna kati buli wamala okufuna degree oba tokyali mwana ffe tuboonoona abagraduate nze wiiki ewedde mukwano gwange Jenny Lubega muwala we ate nga ali flag bearer yaffe e Kasubi Jiwa Nankabirwa yafunye degree mukwano gwange mutabani wa Yesu amala Kisaakye mutabani we naye yafunye degree abalala wa bemanyi ne besimaye bangi nyina bu invitation buyitirivu njagala okubayozaayoza era nakulwajjo twabadde mu kooti era negaana okuwa neyongezayo kuwa bail abakyala baffe nga ye kwasa ensonga yasinza otunyumira oba baleta mu kooti ku Monday bagamba balanga okuwulizanga nti bail obudde bugenze tujulize enkya ndolunaku lw'enkya tugenda kukwata kumwe mwekka bwe twatuuse enkeera jjo baranise okuwuliriza obaranise okusoma abaani abeebye state n'agamba mbu bampeyo kalijaniment katono yakayise katono ka wiiki namba mbu yeetegereze amabaluwa agaabo abasobodde okweyimirira neetandise okufuna obweraliikivu mbu essiga eddamuzi liri mu kugenda bwerito ensonga za Dr. Besigye bwekito nakyo bwekito bwe kiri n'aba naye njagala ate n'okuyozaayoza abo abatambudde okugenda okulamaga mu nsi life baŋŋamba olina okubeerako ekintu kyosobola okugamba kyofiiririra abantu betuli mu kugoberera abajulizi bafiiririra ddiini olina okubaako ekintu kyogamba nange ku kino naye bw'oba nti muzi tolina mu kintu kyosobola kufiirirwa kyosobola kubeerako then nti mu nsi oba tolina papasi. Tweyanza nnyo amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC Harold Kaija. Honorable Godfrey Kiwanda Suubi buuza abatulaba ye nga tomwanjudde bulungi yaani ndowooza erinnya Kiwanda lyemalirira sebo vice yadde akyogedde ekyo yadde akyogedde abatulaba ku munnyo ku makya amanya nze Kiwanda Godfrey Suubi Vice Chairman wa National Resistance Movement atwala ebbendo lino erya Buganda mu Uganda. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero ku programu yaffe eno bantegeeza nti muganda wenkaija naye ng'oluusi mulaba yabeerawo bulijjo nange njagala okubaaniriza mwezi guno omujja olwayo nga lumu mwezi ogw'omukaaga omwezi guno almost gumakinga wakati w'omwaka so olina okumanya biki bye targeting omwaka guno watwa goals zaali goal ki omwaka guno ozituukirizaako kyenkana ki obulayo kifaanana kitya wetaaga okuteekamu giye endala wetaaga okukendeeza ku speed okusinza ku ngeri gyaziachivingamu olowooza tezisoboke you need an adjustment kuba goalo ziba zizo so you can always adjust oyinza oganta kino kandowooze kino kankipushing mu kino ekiddako oba mu myezi egiddako esatu eginaasembayo so njagala okubasaasiramu abafiiriddwa tufiiriddwe Kalangala omwami Luzzi n'omukyala they were both one was 98 another one was 90 years bonna bafudde the same day omukyala afudde ku ssaawa 3 ez'okumakya mwami nafa ku ssaawa 9 so we are celebrating that life but that's celebration also twagala okwebaza Katonda obuwangazi bw'abawadde bawangadde ebbanga ddene kumpi emyaka nga 7 nga bali mu bufumbo omwami Okya Saalongo ne Naalongo Baluzzi omu tugenda mutereka ebusujju mutyana ate omulala tumutereka enkya ekitego mu mityana no so njagala kubalamusaako abagenzi okulamaga ndaba abantu bateesemu nnyo ennaku zino vibe ku mulundi guno ndowooza kiyinza okuba nga kivudde ku nnyonta gye tubaali nayo kumpi emyaka 2 nga tetulamaga ne tusaba Omukama batambuze bulungi
abavuga ebidduka twegendereze let's respect akaseera katono abantu abo tubawe ekitiibwa akendeeza ku speed bolengera bendera kendeeza manya abambakoyo bambazeeyi in Gwanga lyaffe, and those are some of the things that makes our country very exciting. So let's respect them. Oyinza okuwanga gwe toli wanzikirizeeyo naye bano bannayuganda aye naye bakuwe ekitiibwa munzikiriza gy'okkiririzaamu. So tubawe ekitiibwa era tusaba omukama batambuze bulungi. Amina. Amanyi agange nze tusima Apollo twogera ku bigenda maaso mu byobufuzi mu ggwanga Uganda. Ebiriwo kati tutunulire ensonga z'abeekalakaasa abantu abalaga obutali bumativu ku nsonga eziwerako omuli okulinya kw'ebbeeyi y'ebintu naye ensonga enkulu honorable ntandika naawe gavumenti gy'okkiririzaamu gy'owagira ng'eringa evuddeyo n'eryanya ery'amaanyi mu kaseera kano kubeekalakaasi tulaba ensonga z'abasawo aba allied health professionals bwe bavaayo ne bagamba nti basazeewo okuteeka wansi ebikola honorable minister Mululi Mukasa yavaayo n'abagamba nti naku mbawadde 3 bwe mutadde ku mirimu muli bagobe n'olwaleero bakyagugubye bagamba nti bo ddembe lyabwe okwekalakaasa retired Colonel Dr. KIZZA BESIGYE wetwogerera akyali kwa limanda ne banaabakyala ba FDC kuli Deputy Road Mayor Honorable Doreen Yanjula ne Honorable Anna Baju Deputy President. Yes, naye Deputy President actually FDC bali mukabula muliro era kwa limanda ku nsonga ze zimaze okwekalakaasa mumbeera bwe eryanyinga lingi Honorable ku nsonga y'okwekalakasa mu kaseera kano. Kale kusooka njagala okusaasira bannayuganda bonna kuba embeera gye tuyitamu embeera y'ebintu okwekanama emiwendo gyonna sijja mu maduuka gyokka naye n'ebyokulya nze ndi musajja mulimi wa butunda naye ebintu bino bayita ebindakalakasa nga nteeka obutunda 50 mu paaka ow'omutwalo ne kati ndi ku 3 ngenda nkendeeza obongeza sabbuuni nga nange enonjera so kitegeeza nti oluli almost double kati omuntu yali agula obutunda 50 kubanga kati ogula 3 naye ate ekyo kisooka nti nze nnya kinyongeza nange bwe banyongeza naye ate waliwo omuntu nga talina kyayongeza ye nga mu bulamu talina kyayongeza ate olwoyongeza ate nga noli addamu akola ki nga noli addamu n'abaguzi bakendeera kukyali buli bongefe bwe tuba tusaba economist buli bongeza buli omu naayongeza nga byokola ki byongera kulinnya bwe tebamanya nti bali mu kubyongerayo because bw'oyongera bw'oti n'oli alina okwongeza n'ono n'ayongeza n'ono n'ayongeza and even ne threat eyo kajja obulya ne baga nti amafuta omuntu n'agenda ku petrol station abadde anywa emitwalo ebiri n'agamba wayi simanya kanywe 10 kati bw'anywa 10 n'omulala n'agamba they eventually create a shortage already kubanga abadde anywa 5 baga nti kanywe 10 kanywe 15 olw'okweraliikirira kwatamanya kugenda kuddako you end up nga mulina creating that shortage kakati embeera ey'ebintu olaba nti of course yeeyongedde emiwendo ate n'obulamu bwaffe naye ekisooka njagala just okubagamba nti engeri gye tulabamu ebintu amaanyi mu kuzesiza mangi kubiikalakaasa bavuddeyo okulaga obutali bumativu omanyi kati attitude engeri gyotunuulya mubataddeko amaanyi mangi ekizibu kiyinza okubeerawo naye engeri gyokitunuulya Kaija ayinza okitunuulya mu gaalubindi nange nenkitunuulya mu gaalubindi kati njaku ekyo okulabirako omusajja bamuyitanga Goliath yali alumbye abaana ba Katonda bw'osoma ebyandikibwa bigamba nti baganda ba Dawudi batunuulyanga Goliath nga balaba munene nnyo takubika Dawudi bwe yagenda obbakyali ne bamunyumizanga nti oyo engeri gyali munene toyinza butamukuwa kuba buli kyonna kyonookasuka kijja mutuukako because it's too big to hit oli omulaga is too big to be hit takubika kuba munene omulaga nti engeri gyali munene then tasobola kunnema kuteeba so it's just the attitude kakati abantu abamu batunulya embeera nga nti okay kino embeera eno weeri ffenna tusife tugikoze actually okwogera kwa president kwayo kweragezaako president okulaga abantu nga nti embeera eno tewali agyagala sife tugikoze nze nabadde ne mukwano gwange omu nemubuuza amafuta olwalira amafuta agolaba galiko omusolo gwa sinnyindoza 12 naye amafuta mu kyalo waliwo gatunda ku singi 7 kati ne bwe tujjako 200 olw'omusolo gabaga
gaba gasse kale gaba katolo gali sininga olwa mutunde mugasanga gali kusinka kaga bojjako sinyi 100 gobe 12 tegeza nti gaba gayingide sinyi 10 but however bojjako omusolo ogwo gwonna nga bogulaba ate olina byotajja kutuukiriza nga president bwera nnyonnyola kumunda agenga nti mujjewo omusolo niyo olwokuba nti factors ezongeza amafuta gano ziri beyond fe nga bannayuganda ojja kwejjukiza n'ebimu bwe tunaba tubikoze era ojja kulaba nga ebintu ebimu bijja kusigala nga bikyali ku muwendo gwa waggulu sabbuuni oyo bamukolera wano bintu bingi ojja kulaba nga chemicals ezikola nabadde mubabukoola bana bakola agrochemicals tulina the non-selective herbicides, the selective herbicides neddagala libafuuyira mu Italia with monster widolo biki eddagala erifuuyira omuddo twagulanga eddagala lisinye omutwalo gumu kitundu erigenze ewala nyine kati eri mitwalo esatu kitundu bunabuza nabaga nti onalebo yes mulowooza nti tulikolera wano naye chemicals ezirikola tulina zijja bweru tezivaako musolo by the way chemicals zonna ezikola ebintu ebikola ku ddagala nga ebyomu nnimiro they are not taxed but ojja kusanga nabyo byeyongeza why ekireetera ekyo kyonna lwansonga nti eggwanga lino teremaide ensi yafuuka kye bayita global village kati mu global village eno president tuli kwekubanaga nti kati kyetwetaaga kwe kukekereza kubanga tetulina kyakukola tulina ebintu byo nga kyo tolina kyakukikolera kino kibaddewo tulinga nga bosanga nga omusajja musiraamu alina abakyala be 2 oba 3 katuka embeera eno etubaddeku but what do we do mukyalo munaga nti nze namanyira okuba nti ogula ennyama kilo 5 buli wiiki oba buli lunaku kilo zijja wano 2 oba togigula tugenda kwekalakaasa omukyalo nagamba nze kyendowooza katugira tulya ku bijanjaalo kyendowooza mu kifo ky'okwekalakaasa ekyomugaati tugira tulya muwogo tugira tulya ku bukupa tugira tulya ku mayuuni oba olyawo embeera bw'ena erongooka tujja kusobola okuddayo we tuli wali tewali atalaba mbeera eno nga bweri naye omubwaga nti ye mu kugirabo the best way to solve it kugenda ku street twekalakaase olaga no the best way to solve this tugende tubeeko tusubstitutinge we tuba tukozesa 10 tukozesewo 5 we tuba tukozesa 5 tukozesewo 2 mu ngeri y'okukendeeza Veronica Wakawa bwabadde amanyi jo nabadde mbuuza abaana bange nga temukyala mugati mama enaku ezimu oluusi obeera mu bino bye tubeeramu Kaija amanyidde eno tubadde waka nenatuusa waka nga bana nibaga nga temukyala nga naga mama taguleeta kati jo bwe natutte olwokuba nabadde wendi nagenza okuba nemukyala naye azze nagwo ngamba leero nga tulina 2 that means we did not coordinate so we brought 2 emigaati 2 not because into innocent but we did not coordinate kati awo president alanga no better coordinate mumanye nti vero robo onooleta kati atenze sijja kuleeta oba fembite tusobodde vera ayinza n'okuba batatwala olw'embeera badda waka nange mbadde siriiwo not because nti abaana tubakyaye not because nti family tetujagala naye embeera kati bwetyo onarebo obutakusala kirimi bannayuganda be batategedde bulungi enyinyonyola ya his excellency the president oba gavumenti ya NRM oba bazanye byabufuzi bannayuganda mpeera bagitegeera bamanyira president bamuwulira naye bana abekalakasa tebategedde bazanya byabufuzi babayo bameka kubanga abantu abalala bonna babatonde baga nti bano bali kuki tebamanyina kumanya nti no o president yatugamba nti embeera eno eri beyond us bannayuganda bo babitegeera bulungi nnyo kyovola olwaleero n'okunyonyola bano abali mukunyonyola bunyonyola nti kyogamba Dr. Besigye bamusiba kyogamba gundi bwakwa kubanga it is not a move nti bannayuganda bonna ekyo baki omanyi bw'obanga ogenda mu kintu ng'ogenda mu move neŋŋamba olwaleero waliwo ebintu ng'owulya naawe abantu okibakakako ate waliwo abantu bennyini nga kaliwano kyobola nti Kaija ajja kugamba bannaye tetugenda ffe tubeereyo nga tubeekalakasiza nammwe muveeyo ogamba bagambe Dr. Besigye ne banne bakikatika kwa bagamba banne temutulaba tubafiiririra yes olw'ensonga katujja kigeregana n'okulwa President Museveni era abaana bano bajjajjaffe balimu bannasanairi Salongo Makuya babitabu baafa tetuganya abantu abo baafa ne cause ekyaviirako abantu bonna nga kiri mu giraasi katwala bannayuganda kibaganya nti okay tumanye ebintu si birungi naye solution yaabyo eneba kwekalakaasa kati abantu bonna bakimanyi nti ebintu si birungi emiwendo gyewanise biki difference eriemu ku explanation gye nagambye tumanyi Goliath munene tumudduke budduse tukasuka envuumulo kikye tuba tukola kati approach yo kakati we twawukanira ne Kaija yagamba
the best way ne president ne Mwami Besigye nti the best way to solve it tugere tulinye mu nyanya z'obukalerwe tujiwe ebijanjalo by'abantu bino yali atuuse wano mu kibuga n'akatono ke basigazza nako bakaveemu ffe kasita tubeera nti enkya tuli ku headline kati fe tugamba nedda fa approach yaffe egamba no nti embeera eno tegenda kubeerera kyetwetaga kiri kimu abadde omugaati lyakakupa awandi ogira ojja ku Juni bwe batiri awugumiikiriza tumanyi nti embeera eno ejja kukyuka ekitegeeza bano bali ku byabufuzi ng'ogyeko ebyobufuzi just different approach yanjawulo ey'omukyalo oli omwagamba nti obanga emmere omugaati haji takyaleeta mugaati takyaleeta nyama kanoge doodo kanoge entula kanoge bigaaga kale ate omukyalo omulala hajjati muto yagamba oba toguleese ekintu kiri kimu todda wano waka kati approach zaffe ez'enjawulo naye ng'ekizibu haja asigadde y'obugwe bayita Uganda. Honorable nga tudde wa Kaija response okuva eri gavumenti eriyo neyeekalakaasa ng'ate kiri mu ssemateeka eddembe lye okwekalakaasa nene omuganda tusasula obukadde 30 okuwa beeyi bonna abeekalakaasizza abavuddeyo okwekalakaasa kati bali kwa rimanda ebintu bya kooti byo sijja biyingiramu but of course nange justice njeetaaga I need justice kubanga ajjukira nti olwo Dr. Kizza Besigye banga ali mu kkomera oba ali mu kooti si kooti tebagikolera nti ye yekka definitely one day oyinza okusangayo Kiwanda ndoko oyinza okusangayo omulala yenna esaagala nnyo kuyingira awo barakukyali wate waliwo approach waddoga ni approach ya gavumenti eri endala prime minister nabaayo nawa statement temujja kukola kino kati mu kaseera kano Prime Minister bwagamba nti bane abasawo temugende boneekalakaasa Minister of Public Service nagati woneekalakaasiza ojja kusanga omulimu tugugabye yonga gavumenti jjukira nti tulina okutuukiriza service twalayira bannayuganda okubaweereza kakati olwaleero gwe nga tuli mu katyabaga kano tetwagala okakozese yes oyinza oga nti batugamba otwongeza abatugamba okukola bino yes ebyo babyogera but today bwe tugamba nti twongeze abasawo twongeza abasomesa science tukole kino kisobola okusolovinga ekizibu ky'abannayuganda tudde mulaga nti abate bakongeza wekalakaasa ye prime minister agamba nti ogira obeerayo nga bwe tupangapanga oba oli awo ekyo twatuuliza tujja tukituukirize mu kiseera kyakyo balaga nti tugumiikirize ekimala kati oba ne bw'obeera ggwe olwaleero gwe prime minister wa Uganda abantu bali mu ddwaliro bagala kujjanjabibwa. On top of that ngono Kaija tayagala genda Dr. Kaija tayagala kuyingira wole Dr. Kiwanda eyanonya dogenda ku payroll mugambe nti Kaija batusobola kukolera sente zino vaawo really mubalina abasawo abasobola okujuza banansi njagala nkubulirwa twogerako allied mu kibiina kyabwe kya allied health professionals the nurses and midwives association kigambibwa nti bali bitundu bakola bitundu 6 ku 10 ebyabasawo mu ggwanga Uganda 60%. Naye si bonna era ne mubanga obatuuseeko si bonna nti bali willing nenovaino bagamba nti kasita mugeza ne mutanenya environment eyo tetwagala kugituukamu muli bagobe sandyagadde tutuuke ku level eyo ng'omukulembeze kyenjagala basawo bannyinaffe ne baganda baffe kubanga mulimu ne bannansi nga basajja ekisooka kwe kumanya nti this is our country lino ggwanga lyaffe everyone asobola okukola sacrifice asobola okukola olwayo ekyo kiwasoma ng'okyayagala okuva ku mulimu jjukira waliwo jjajjaawo awadde gwe balina okutwala ku ddwaliro ekajoji goyinza okubuli wano mulago naye ekajoji ekikandwa ekyantungo waliyo nayo nansi agenda okuva ku mulimu so olwayo ng'okyalikola ekyo nga tonnatuuka ku level ejjukira ku jjajjaawo lowooza ku kojjaawo n'ebirala bingi wayinza okuba nga waliwo ensobi oluusi ezikolebwa but jjukira duty gye walayira okukola however manya nti ekyo kyennyini kyolowoozaako okukola ekifo kikyolimu waliyo omulala akirindiridde era bw'oyagala okukivaamu waliwo omulala akirindiraga nti nze wookiviirako ndi ready okugukola ogw'omulimu. Toyogedde bulungi honorable Kaija yogera ensonga oziwulidde okusookera ddala si kituufu tulina abasawo bamala World Health Organization eragira dokita omu kukola ku balwadde 5 mu Uganda dokita omu akola ku balwadde 12,200 n'okusukkawo kiba kitegeeza ffe wali bagambira bagundi 12 abadoctors 12 ffe tuteekawo ki tuteekawo kati tulina capacity egoba
kubanga n'ekizibu tukyalina ekizibu kinene. Okuliminyirira okulaba nti gavumenti enkwasaganya gyekwasaganyiza ekintu kino kubanga ng'otandika ddala ku statement ya Mwai Museveni yali eddamu kubanga era okiraba musinga Dr. Besigye teyasirika yali asaze okusirikira ddala kuki buno tojjukira nawe okusituka nala okulya nti omukulu agenda kwogera ku Sande waliwo n'abawandiikira erira ne bawandiikira adisi tukutegeeza tugenda kwekakasa nti temwekalakasa omukulu ku Sande agenda nga ne President House tenaba nakulangira kakati n'asituka n'addamu byonna bye yagamba ebireese embeera bituufu lwa Ukraine COVID mukwogera kwa His Excellency Yes. President ebyo biki bituufu naye naawala bwe biri ne mu nsi endala ebiri gyebiri kakati kati tulina kukulabya naye intervention ze ezo ganga biri bwe bityo kanolwekyo zisina kyengenda kukola ekyo kyekyali ekikyamu ogamba abantu ndiye bannange bwetto bwetulinga ogamba kati nekigambo kukekkereza kwe kusomesa okubuulira wayini nga gonywa wayini naye nga abantu bagamba kunywa mazzi nti gwe tokekkereza neffe otugamba tukekkereze Uganda teyeetaaga baminisita 8 kubanga America etusinga size ng'eggwanga obunene etusinga population ya milioni 3 erina baministers 14 n'ogattako n'obugagga bayina ne mu region ensi ezitusinga population tusinga baminister n'ebyo bitusanze nga tuli bwetu embeera egenze okujja ng'olwedi era kyembala njagala okugamba embeera yaffe teyazze buzi kati nyina abantu benadde ennyonnyola akawuka ka sirimu tekatta wabula kagonza mubiri gwo senyiga n'akutta aga senyiga byamusazeeko n'afa omusujja ne gukutta kakufuula nti ekyo abayita acquired immune deficiency immune yene ekola ki ekendera sino kati nekiba nti buli kikulumba kikulyawo kati kwesike kaba kakusse ko kakujja ko katagadiyo nti buli kikulumba kikuba bukubi n'ogwa botandika Mwai Museveni bwajja mbuyinza mu 86 yasala sente kibaita devaluation of economics ugezaako okutambuza balancing ebyenfuna dola yali egula siringi 8 dola emu yali egula siringi 8 era kati eno 8 kati naye wagiyita dola ya Museveni kati olwaleero dola egula 307 okugula okutunda 3 kati ze dola ng'ebikumi 4 plus singa lwali luli mu zino sente ng'oli azina 13 ovuga Kaija yani ndi mukula twale wali wenyini no eyaffe ebadde build up eggaali yali yasingika 7 yarare kakati ya mitwalo 6 luli omuntu yagendanga n'emitwalo 6 ng'addayo eka n'eggaali 85 ezo zalinga sente za musuubuzi kati olwaleero gwagula kimu gwakola ki gwogigula lwaki ejjira yali ya siringi 5 kati lya 5 ze trays satu oli zisinga yali eri yazazina nga yakakyusa sente so lwaki sente zaffe dola gye twali tuvugana nayo yasigala eyimiridde ffe tusigala nga tudduka egyo bayita inflation lwakwaba kibadde nga bagenza kukola mbutika buli lwe zinaabuka bwe ziti nga balita currency ennene era wali badde osanga nti olwaleero nti nga omugaati sente zigula omugaati bw'opima n'ezaaguli wali badde nga wawula DRC baga nti omuntu akwata ekigaali kya sente n'agirawe ekizibu ekimu ku bireese kankunnyonnyera ebireese obuzibu mu ggwanga lyaffe okusooka mu 91 baatusonyiwa amabanja tugenza okutuuka wano tulina trillion 9.73 zibatubanja eggwanga limu lyokka China litubanjako ebitundu 7 ku buli 100
ne budget gye twakoze erimu kujja kimu kya kusatu kigenda kukola kwezi ensonga sikola ku mirimu gyaffe kyovula amawulire bakulaga nti gavumenti n'ebibuga byaleeta tegenda kubifandinga anti njagala otegere bulungi crisis gye tukola then togere ku interventions ku njuyi bbiri yes anti kati government engeri gya interveninzemu nammwe abantu abawulijo bwe mutandise ate okwekalakasa nga mukirabira ddala nti embeera nzibu ate teri wane waffewuka lwaki oba weekalakasa okulaga obutali mumativu okulaga obutali mumativu olage bamwami Kiwanda abatuula ku meza nti banneffe tufa kubanga bano baatuwamba ffe nga bali mu buwambi nga bakkiriza nti bajja tulabirira kakati bw'obalaga mbu itiizooke kuba nja kubuulira nga kyekugambye olwaleero oyita mu kibuga n'abantu abaana b'abensi oba baani ng'omulala alina konvoyi ya motoka mukaaga kuba olwo gyogamba cabinet minister naye olwo ateriiko ki ziriko bezisi ezo motoka mukaaga agonde mafuta ffenaffe tukola ki tusasula fe tugasasula olwaleero n'oba ng'olina presidential advisor ate abatakuwa na magezi waliwo office ezimu walibadde okakaliga zino districts walibadde ogamba nti katususpending mu kaseera kano kati ankuule Kampala ndi mukugamba abantu abalina appointment letters I am telling you abali mu offices esaawa eno yandibanga intervention ntuufu okubagoba ogalewo offices I'm going to tell you we are going to close kisoboka ffe abagoberera ebyenfuna kiri kye mbadde nkuvuga okugira eri kyolabe nozobola obudde nga tuyagala kikunnyonnyola nti ekintu kibadde kijja kikola kyekola kyokka kaakati nti akawuka ka siriimu katulidde kati buli kantu katono katukosa kagenda kutukosa nti wetwali tuyingira n'akalulu bayongeraho constituency ndowooza nga 8 ne tuzongerawo e Kampala bakansalazi tulina bakansalazi 6 ne Kampala nabo tetusobola bagoba leero andi kati ne mukugamba nti ebintu bye tuzze tukola bye bituleetedde mu mbeera gye tuli kaakati zino simanya Ukraine nga noterwa Ukraine kati olwedde embeera weeri Kaija naye intervention tukole ki boje balina solution kwandibadde kwekalakasa andi akati abantu abekalakasa si basala amagezi kuba twekalakasa nga n'omusolo tugwa era twekalakasa bwengena pampu ki nga nsasula mafuta gavumenti zinenjiwereza sente bwengula sabuni omusolo nenjiwereza sente bwengula sukaali nenjiwereza sente tetwekalakasiza ate kati yatugambye tukekkereze kakale bwe tuba tukekkereza naga atagala kuwa musolo twetegeeza tetugenda kuwa kuba bwengamba tukekkereze ng'emmotoka tuzipaakinga nga tuli mukola kikekkereza nga njozesa abapaapaali nga batugamba nga tukekkereza kampuni kampuni zinga zikola ki nga ziggalawo kubanga byolowoozaga nti omugaati anze sirya mugaati akati kampuni z'emigaati zirina be zikozesa kubanga olwedde wagambye olina abantu ebitundu 4 ku buli 100 abatali mu economy bw'oletya parish model okyaliko kiri nti interventions lindako ze mwali mu proposing ez'okusala ku misolo ezokola ki are they still realistic mucha insisting anti realistic nti gavumenti ya mwami Kiwanda badde gayet olubeera terowooza nti waliwo oludda oluvuganya era kiva yagala nasanze omwana ng'anyumirwa mbu yasindika powe omoro namukwata bwadde mugamba oli mwana muto omusajja ali myaka gikuzaala ne bw'olaba ekyo kyenyumirizaamu nti gwe wasindika omukulembeze mu kavaani ne mugaze nti tuli bubi ne muganza omuntu kasitansinga nze emyaka naye nga nompulidde nga nvuma mukama wamu so interventions nga badde gamba interventions twajjanga bakolanga budget nga tukola alternative budget nga tubagamba bye mutaddeko essira si byebiki si byebituufu nga bo babikola ki babisigaza bwe bafuna sente za gundi za covid ne tubagamba sente zino zisobola okutuyamba zokka ne health sector tugimaliriza tugitereza tugamba tuzimya amalwaliro tukoze za ICU tuguze za ambulance sente atone gundi olitaje nagendo tutegeeza nga trillion nga 5 teri amanyizo kola ki era n'olwaleero fere twazimba ko wadde twali Kaija nga twesanze mu makati nga twesanze mu kizibu kino kyennyini kye tulimu
olwaleero ebyenfuna bitabusenga bwe bitabuse Dr. Kizza Besigye ne banne Honorable Anne Bajju ne Honorable Doreen Nyanjula kyebaliko kiina kyekigenda okukyusa kigenda kuleta solution kyebaliko kwe kutegeeza abalini kyaji mbwene gwe tola nti balina bakole ki abalini kyaji mubeeko kyemukola ki kyemukola eno nkubule this economy bwaba M7 ayina abantu nga ddala babe mala okubanga olina abantu nga si babo nga n'ekyokuba ebintu bino babisoma balina bateekwa bamubuulira oba tebannamubula bamubuulire mbu kino ekintu genda okebere ekintu kyebbanja eryo tulina yali 53.1 debt to GDP naye akati bwe twaka budget yaffe ate yegimalawo etwala budget ngezi nga bbiri ekintu kyekyakuba Argentina kyekyakuba Greece kyekyakuba Cyprus agamabanja ge tubadde twewolanga ate nga tugateeka mu bintu ebitali byansonga ne tugeewula nga interest rate abagenda okutwewolera bo balinga bagwira nga seba na Uganda okufunamukko agamagambo gyegenda okwabaga ogenda kutuuka olabe nga buli drawing budget kuba olaba olwayo tusa asad kankubuuze kana kasemboyo Kaija tudde wa Honorable Kiwanda era mbadde nkubuuziza wali nti mu kaseera kano nga biri bwe bityo ensonga yandibadde kwekalakasa kujja kuleeta solution anti kyegambye osema obalwa kitera kutegeera kyegambye okwekalakasa constitution okwewa munansi yes okulaga otali nti bino ebintu tebigenda buki tebigenda bulungi kandi singa ffenna tukola ki tusirika abatukulembera bajja kulowooza all is what okay all is well musindika message musindika bubaka message era gwama gendi timu zaffe obadde olala n'abakola bose mu Uganda lwaki kino sente zijja wano lwaki togamba nti kati president gundi state house gyetuwataddeko billion 6 tutaddeko kati 2 nomala nti bino ebino bikoze eki kubanga bw'ogamba okekkereza balina kulabira kusemaka kakano labo yagaye nti tetwakoordinatize netuleeta emigaati ki ebiri kakano ekyagenda kumukubira akasimu gwe action zimwe abamanaging awaka singa abaana bagenda okulabanga gundi Honorable Kiwanda kusabi nasaba chai namutirako mugaati kusabu mbamwe ti person kusabu kaga nasaba chai namuongera omugaati balabira dala akana abana bagamba ndedo sa naffe batugala chai nange akati bwe tulaba ngaba bakutte sente zaffe okay bote balina kulaga nti waliwo n'embeera so nti ekintu kibali mugamba nti n'ogamba mbwa abasomesa abasawo mwe muddeeyo tugenda kubagoba ekyo ekintu kiki kifu bw'oba bagamba mbw ebintu bikyaganye kubanga babasuubiza mbayite bazeete zirimu naye omanyi kati abantu kati basoma nezinalezi zetukola gwe bagende nakino bakiwummuza era eko embeera ki mbi president akyatambula kumpi kabwakaligabula bwasooka okwogerera ku zoom kuba buli lwatatambula tulina akasente kandi ketukola ki tusigaza n'ogamba omanyi ayina abantu beyawummuza nagamba bannange baminisita 30 nakoze eki nagawumuza kubanga waliwo n'osigaza ministries ojjukira twayita bayita mu covid anti betwayita bayinzeshe workers obajjukira ne bagamba company sigaze bakowa nawo n'ogamba ministry kyeziriko government kyandikoze mu kaseera n'ogamba mu njagala ya internal affairs njagala ya agriculture njagala ya finance njagala ya education njagala ya health n'ogamba kati mwendala tusobola okukola ki okulinda that is fine honorable Godfrey ebintu ebyogerwa ne proposals ze muwulidde zonna abantu bano Bakayija n'abalala ze bawadde eri gavumenti mu ngeri y'okkekereza mukozeewo ki nga mulabika okubanga nga kyayogera kye kituufu kyennyini mulinga abatalina kye mukozeewo mutulese obulesi tutugende bajja kubako kye bakolawo omanyi n'obutabaawo kyokolawo nayo ansa nayo ansa naye omuntu wakubuuza nogaa no comment is also comment kakati but nga government omuntu aba alowooza okuba nti yona comment gyowa I want to agree with ne Honorable Kaija ku nsonga y'okupreachinga nga kyetubuulira practice what you preach nga tukiteeka mu nkola mabegako ministries zafulumya nga nabino byonna tebinnajja public service omanyi ministries zonna
public service evunanyizibwa okubagulira emmotoka whether which ministry. So the PS wa public service owakolagana wa public service ogula for bintu ng'emmotoka, of course works comes in okebera type naye one of the gundi yayisibwa mu kiseera ekyo which I think they are still following bagana okuda minister yenna okuvuga emmotoka ya V8 nga fenna batugamba tulina okuvuga emmotoka etasuka sisi 13 ya diesel. Yes, that's the V6 sisi 13 nga okukka wansi mu ngeri y'okukekereza sisi 15 10 kati abantu of course abantu balaba kuba ne muloga bajja batunulira emmotoka z'aba ministers bazitunulira. Some of the ministries ozisanga ngo minister Mbutupa ali humble ali muka motoka ako sisi 13 ka Prado nga kalira kange kemvuga n'abantu of course naye already kada abantu batunula na okay but we tulaba omuntu omunga asobola ko tujja kugera ku president tujja kugera ku prime minister onzo kutagera ku vice president but bajja kutoneka nti prime minister omunga ine mune mukulembedde ene muri wakati ene vako mabega batandika muri okwenga I think that is an extra. Honorable Kirizant waliwo okwejera byokukyaliwo ngezaako okuzimba kino kubanga tuyina fenga ekibiina ekiri mu bukulembeze okupracticinga kyetwogerako ekintu kyokekeza tokyogerako bwogezi tokyogerako bwogezi ngende emirundi mingi awaka abekikunyu bakimanyi mpakinga emmotoka awaka kuba nteka emitwalo 10 awake wange Busunju nga kajja kunziza bwe mba sina mukolo nnyo guntwala kuva kilometers 10 mvuga gaali eri ku lubalaza lwange bariyo ngenda Maria kuziika wano kyotolo kuziika bakimanyi vuga gaali yange because I know amafuta gano genatese mu njagala bangambye ntujja kudayo Kampala ngajja kusobola okunzizaayo kati bwe nkyogera nga abantu bandaba ekitotole ekajoji nga ndi ku gaali ngimotoka njirisaako munaga nti kyogamba onako lumu natuuke namigavu bandaba nti kyogamba onalebo emmoto oleseye emmotoka olesonga toyina mmotoka newa no amafuta genateeseemu njagala ganzize Kampala ate wano mbadde nyina time emmala okuvuga egaali okujja wano okubalabako so omuntu oyo bw'okimugamba nti naye naawe kennyini nti awantu amutandika okubaako kyokekereza akitwala lw'ensonga nkulaba you practicing it. So abakulembeze baffe ffenna gye tuli it's very important okuba nti kyetwogedde nga bamemba ba parliament nga basentebe ba district nga ba councillors n'abantu abali mu bifo ebyenjawulo kyetwogedde ddala abantu bantu tukibalaze nti ekyo kyebasobola okukola naye nze kyesagala okukiziganya approach y'abamwami Kaija kikiri kyenayogeddeko nti buli lwogenda ku street okwekalakaasa you are causing more damage kubanga jukira ntane government nayo tejja kuzinga mikono tesobola tejja kuzinga mikono ekuleke gojje olinye mu nyaanya z'abantu kubanga jukira nti buli lwolangirira okwekalakaasa tocontrolling abantu bano bonna tewabawandiise tomanyi Kiwanda kigendererwa ki yayagala dde okusika akakuufu ka Aleni koba kaani mu Bulago kati gwe lw'omukutteko bw'oti lw'oteesewo embeera eyo ku kiseera kino wayagadde okusikira essimu eno kati embeera eyo gye tupreventing gavumenti gyegezaako okupreventinga Dr. Besigye bw'abanga alowooza nti message tennatuuka njagala kutegeeza Mami Kaija nga Secretary General Dr. Besigye mugambe message twagiwulidde nga baatubuuza nti kasukaali ke kuba nnyongeremu kanoze embeera tugitegedde nga bweri kati kyetwetaaga kwe kukwatira wamu nga bannayuganda because bwe twongera okisajjula ne kyongera okusajjuka singa tubadde tukikoze nga nti mmwe mukireese kakati era mmwe mukigire n'ekyo mukisa omulungi Kaija akugambe naye akkiriza embeera ya Ukraine ajogambe gyatandika nogambe ebe nabituufu naye kye tubanoonya kiri kimu wano temundalaga nti mwakitegedde number 2 you are not acting mwogera ne tunatera nti mwakitegedde ekyokubiri nti temunatuwa solution twagiteesewo solution kukekkereza kubanga bwe tunaakola tutya ebifaanana bitya n'amazzi nno gennyini by the way kuba nago gafuuka ag'ebbeeyi kuba omuntu omu namusanga olunaku olwo paka namugana ye najja ecupa ya minno woota ganyoga bwe gati nagifukirira mutwe bwati nemugamba lwaki gano
gano kati ambadde mpulira ebbugumu naye ne mino wotono gofukiride mu twasinjira 10 naye ate si obadde wankusinye 2,000 naye ate obadde osobola okugenda wali ku tap n'ofuna ekikopo n'ekikola kyekimu 2,000 zonna obanga savings naye ayinza okubanga ezebbiri yalabanga ekitali kine naye nagenda okuddamu okulaba omuvubuka ono yakola ekintu kino ng'anoonya 2,000 zaalinyamu takisi okutukana kubanga olaba yakola ekyo nga mulaba bwenti yali ku takisi yali mu takisi mitiyana namulaba ne mugamba oluvannyuma naye kitegeeza nti olaba akoze kino ate kubanga ne extravagance nyingi nnyo awalala zaakola ze tutakola ki ze tutalabako so solution nze kinjawulo okugamba the opposition fraternity nti makyali tuyinza okuvuganya wayinza okubaawo otakkiriziganya but kati mu kiseera kino nze ndowooza nti approach ey'okutwala abantu ku street ey'okulinnya mu nnyanya z'abantu ey'abantu okubateekesaawo embeera ate okwongera n'okozesa amafuta agasinga ogeyandibadde akozesa ey'okulemesa abantu ne baddagana n'okugana taaba nalinammwe temugenda ne mu malwaliro temugendayo approach ekyuke olwaleero tubenga abayibo bagaa nti nabayibo bagaa nti bw'oba eggunju nga libayingidde sooka ogobe eggunju bwe limala okugenda mukomewo olwo akutandika okunenya enkoko zo ne batubeera nga tukyanenya enkoko at the same time nga n'eggunju weeriri basebo ne banyabe gunju ligenda kulya enkoko zaffe n'ebiika ligirye ate mu maaso tuwagale okugifuna nga tutakyagifuna eno Uganda yaffe ne Kaija ne Dr. BESIGYE bakiwanda ffe n'erimu ate abantu abasinga okunyigirizibwa embeera eno ba NRM waffe tusinga obungi kale Kaija tuyina dakiika ziri 3 zokka tusobola okufuna middle ground mu mbeera eno enzibu gye tukkanyizaako nti lazima ne factors ziri beyond our control tusobola okufuna middle ground era okwekalakasa obaoliawo ne tubi no eno si contest nti kuvuganya naye mulimu okusika eno survival no sina kusika mavuga eno survival kufana kuona yes kufana kwa otunulira n'omulamuzi oba ne prosecutor agamba Dr. BESIGYE milioni 3 agamba bana abwala okutunula mu ballot paper zaabwe mbunetaaga week number nenga naye gwomutunuulira embeera emunyiga ekizibu ekiri mu ggwanga moral crisis ya failure thrive nti abantu okusega gadayage nti babagamba gundi moral kasasise ku 3 gwolaba omeka gotera okubeera ku parliament zikyaliwo nyingi zigazirazi zona era zikyakola ki buli kola nga amuyita minister era yetuuka nenze naawe ffe tusasula tusasula government bwoba preaching ogamba nti tunywe mazzi nawe nywa ku mazzi fena tulabike nga tukola ki tunywa mazzi kubanga njagala kugamba olwaleero nti abantu mmoroka bujamu leero bulijjo tusambulayo saawa plus ntambulidde dakiika 27 motoka teziri mu kubo mmoroka tezikola ki bazi parkings emu nyakunaye kwabulirwa na jemba dema yetu etwala abana kusomera nti ati amafuta yakoze ki ya parkings kati abadde mu motoka bagenze ku boda abadde ku boda bagenze ku taxi abadde ku taxi bagenze ku bigere abali ku bigere Honorable Kaija kamera wali message esemba eri bana Uganda kuba mulabika muganye ekyokukanya okekereza ntisobola okukola nze obulaki mukyaganye ntokekereza okusobola okukola buli omwali wali nga alina omukulembeze gwayoka amubuulira ensonga zino Bannayuganda kubanga oluusi oyinza okwesama naye batugamba nti tebajumbidde nnyo okwekalakasa kwammwe ensonga mu birowoozo Bannayuganda nakyo abasinga bati neyo gyaguduwiri olaba bagatubasabira gyo nabadde ku kooti nendaba chairman wa LC1 WNRM bomweka president mwenesimba ku zone emu najja n'agulira abawala ekibbo kyamenvu inagamba bagende bali ku fruits ensonga zibaliko zaffe kwanza ensonga zetuliko message yo ensonga zetuliko za livelihood kubanga nti ekintu kyoga ffe kyotugamba okukola naawe weetaaga okubanga okikola tulabe nagambye mbu ekizibu ekiri mu Uganda olwaleero mu Uganda twafuna akawuka ka siriimu ne kakola ki ne kalya immune system kati buli kigenda okutuuka buli kigenda okujja sima ya manke gundi egenda kutu affectinga buli kimu kigenda kutu affectinga wana gambi bana Kenya bala bange mbere kayi ne badira abagundi ne badira abakozi ne bongera tuna 12 kuli 10 abati zedi
balirwana baffe ebitundu abiri ku mukaga nti embeera bwekaaye kati bongere kasente musobole okusigala nga mu ekonome nammwe muzannya naye kati gwe ŋŋambye nze atayina ate nkekkereza eki mulya kimu omugambye muti mu nnaku bbiri kati mwabaalya ekimu so the interventions leaders ne bannayuganda bagamba muteeke pressure ku bakulembeze bammwe mubalabe nga bava ku wayini kale nammwe tunywa amazzi Honorable Godfrey Kiwanda ekigambo kimu kyokka mwatugamba ndowooza obubaka bwakwesi basatu kati muteeke pressure ku bintu byemukola bw'oba oli mulimi teeka pressure mu nnimiro yo amaanyi go gamalira awo bw'obanga obadde n'ebitooke yongera okubikyusaamu bw'obanga badde beetaaga kubikka teeka pressure ku bisubi by'okubikka bw'oba oli mwamuli wa butunda ekyo bw'oteekako pressure. The thing is you cannot afford and ekigambo we cannot afford ekyo nayo olina okubeera ng'okyejjamu. Olwaleero Mami Kaija yazze wano n'empapula z'amawulire zonna. Empapula sente zigula empapula z'amawulire wano omu ku ggwe zikwetaagisa okulya ekyemisana. Kati yakugamba teeka pressure ku luguudo. Pressure giteeke ku mulimu gwo amaanyi gateekaawo abono botesaawo amaanyi ojja kusobola okukyusa embeera y'obulamu bwo. Bino betwogerako eno simaya global world simaya biki ebyo nga bireyo obwongo butwale paka awakaawo paka mu kisenge kyo paka ku mulimu ogwo gwokola ekyo kyekabono bo kyosobola okisolovinga buli muntu munayuganda agenda ng'agenda akola ekyo kino ekikutta obudde kigenda kibutampolampola embeera ejja kudda mu nteeko. Kale alaba Sol TV program amunyo ku makya ogw'ebyobufuzi olwaleero bwe butobe kutambudde program ekyagenderera maaso okubanga ebyemizannyo kati byebijja ne Abel Kitaka oba ne mune Godfrey Geoffrey Mugerwa amanya gange ze tusima Apollo katukekeleze tetulina kyakukola amanya geego musibe bulungi mwerawo.